kwaniza programu ezeeko emanyiddwa nga okusiiba omwezi gwa Ramadhan ekutuusibwako banno abaisiraamu aba Jamaat Ahmadiyya Uganda saawa 11 mpaka saa 12. Tukwebaza olw'okuba nti wasalawo nti ojja kubeera nga otambulanga naffe nga tweyongera okuba nti tusoma twejjukanya n'okuyiga ebyo byonna ebikwata mu kusiiba omwezi gwa Ramadhan okumanyikiddwa obulungi nti y'emu ku mpagi 5 ez'obusiraamu ate nga mpagi yakuna nga bwe twasuubiza nti insha Allah buli lunaku tujja tutambulanga ne bamasheya ab'enjawulo babe nga bajja batunnyonnyole bingi ebinyuvu ebiri mu kusiiba omwezi guno gwa Ramadhan. N'olwekityo olwaleero nate nze ne basheekhe era abalala era nga bagenda kuba nti bannyonnyola ebirala bingi. Nsaba ggwe omwami waffe omulungi nti wooli kakkana ofuna akakalaamu n'olupapula oba n'ekitabo oba oli awo tulina amaizi ku programu yaffe eno nga te naawe ofuuse muyizi omulungi agenda okufuuka ate omusomesa eri abalala. Studio olwaleero ate tuli ba mukisa nti mukadde waffe twatanga programu eno nga lumu Ramadhan yajja naba nga atubaako byatukulya nate era akomyewo. Mukadde waffe Sheikh Hassan Tamzadde nsaba obuza ku batulaba. Abatulaba mwenna era nga batuwuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe tusanyusa okulaba ate kuba nti nate okomyewo okubeera nti obaako ensonga nate z'olambulula ku mulamwa gwe tuliko. Mudiridde oba tuli mu makati wano mukadde waffe Sheikh Bali Mukazingirizi waliwo yaŋŋambye nti yamwetira seeka muto naye nga naye abadde nti asalawo olunaku olwaleero abe nga atwegattako. Amu bamuta seeka muto lwakuba nti is a fresh graduate okuva mu bachelor wali oba ekkolero essomero wajjagita Theology College Jamia Mbashir Seetawali abayizi baffe oba nga beewaayo okuba nti bo basalawo bakwata ate ekkubo kuba nti basoma eddiini yaffe obusiraamu baginnyonnyoke ate bajje baginnyonnyole. Mukadde waffe mbuza kuba tulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Hassan, ebibuuzo byo bikyabuuzibwa mu kyangatandika programu eno olunaku olwasooka abasiraamu basigadde babuuza ebibuuzo nkumuliitu era bisigala bijja era abateesite ba programu eno bagezaho okuba nti bakola ekisoboka kyonna kola nti ebibuuzo ebyo oli bwaba nga tafunye mukisa kulibwamu kibuuzo kye butereevu ku mpewo ate babakubira amasimu kinnoomu ate biba bisigadde ne bikomawo era oba oli awo biba nga bingi. So mu bibuuzo ebyo mwe muli ekibuuzo ekyabuuzibwa ono era abuuza nti assalaamu alaikum, nze Dirisa wano Kachiri, mwebale okuweereza. Ekibuuzo kyange kiri bwe mba nga maze okulya ddaako naye nemala neebakamu katono awo ate oluvannyuma ngenda okuzuuka nenasanga nga neerotoledde nkola ntya? Nengeyo n'okusiiba oba ekisibo kyange kiba kifudde olunaku olwo? Mukadde ojja kusaba tandikira awo inshallah. أعوذ بالله من نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح موعود عليه الصلاة والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. omukulu abuuzizza ekibuuzo omukulu Idris okuva Kachiri ng'abuuza nti singa mba ndidde ddaako oluvannyuma ne mpujjalamu okwo katono naye neerooterera abaffe ekisibo kyange nde maaso n'okusiiba ekisibo kyange kiramulwa kitya mu busiraamu? Okusinziira ku njigiriza y'obusiraamu tulina ebintu ebyonoona ekisibo ky'omuntu, okugeza singa omuntu alya mu bugenderevu mu kisiibo n'okunywa mu bugenderevu mu kisiibo oba nekwegatta ne mukyala we mu kisiibo emisana biseera by'emisana mu bugenderevu, ekisiibo kyekyo kiba kifu. Naye okwerooterera ne bwe guba nga yeebaseemu biseera bya misana saa 7 saa 8 ne yeesanga nga yeerooteredde, ekyo tekitta kisiibo kya muntu.
era mu bimu kubitta mu bitatta kisibo kya muntu mwe muli n'okuba nti okusesema okusesema okwo si kwa kwegoga naye nga kuzze buzzi mutima ne gutabukamu n'osesema. Ebyo nabyo tebitta kisibo kya muntu. Edda baalinga batugamba nti omuntu bw'asesema basi khalasi ekisibo kye kiba kigize eki kiba kifudde. Nedda ekyo nakyo tekyonoona kusiiba kwa muntu. Waliwo n'ekintu ekirala ekyokulumika edda abantu bwe baalwalanga nga basala akantu oluusi ku mutwe awantu wonna, naye nakyo bwe tusanga mwezimu ku ahadisi za nabiyuna Muhammad Mustafa sallam mu kitabo kya Tirmidhi, nakyo kigambibwa nti nakyo tekitta kisibo kya muntu. Wewaawo bwafukaha abamu bagamba nti kiyinza okutta ekisibo ky'omuntu singa gwe baba balumise aba nga anaafuna obukosefu. Ate kino kinzijjukiza nti mu mwezi guno ogwa Ramadhan waliwo amasomero agamu n'abantu abamu be bagenda okuggyako omusaayi, nti omuntu mulwadde tumuggyako omusaayi. Kifaanaganinako ddala kumpi n'okulumika okwaliwo mu kiseera ekyo. Omuntu ng'oyo singa baba bamuggyeko omusaayi, jjukira omusaayi baguggyako lita namba mu muntu. Omuntu ng'oyo ayinza obutasiiba singa baba bamuggyeko ki omusaayi, kuba oluvannyuma lw'okumuggyako omusaayi aba alina okunywayo ecupa y'amazzi oba ekyokunywa kyonna okusobola okugira ki okuzza embeera engulu. Kale n'olwekyo oyo tasiiba. Naye kiri ekyokulumika bwali nga omusaayi nga si mungi okwenkanankana naguno ogwaki abagaba omusaayi. Kale mu mbeera eyo oyo, naye ennaku zino obujjanjabi obwo tebukyakoleka. Yali nkola y'Abawarabu abo ng'omuntu bw'alwala bamuggyako omusaayi. Ate si ekyo kyokka naweffe wano ewaffe e Uganda enkola eyo naye yaliwo eri, naye kakati ennaku zino yafa. N'olwekyo ebimu ku ebyo tebitta kisiibo kya muntu. Yes. Sheikh Badru, onakyo kyongerezaako ensonga eyo? Ku nsonga ya ekibuuzo kibadde nti singa omuntu aba yeeroteredde, abaffe ekisiibo kye kiba kifudde. Kuba tutunuulira mu biseera nti byayogererako oba mwabuuliza ekibuuzo kino biseera bya misana, amakulu nti awummuddemu awujjaddemu katono neyeesanga nti mu mbeera y'okubeera nti awujjaddemu yeeroteredde. So ekikolwa kino kiri tekugamba muli tekiri intention, taba tagenderedde, talagajjadde okuwummulamu, kubanga ekyokubeera nti yeeroterera n'aba nti afulumizza amazzi agazaala tekitegeeza nti kiri mu kugamba obusobozi bwe nti abadde yasazeewo. Kuba tutunulira mu mbeera endala nti senga aba yasazeewo mu biseera by'emisana awatali kubeera nti yeefuze, amakulu nti oyinza okuleeta ku muntu okubeera nti yeekozesa, ekyo kisobola okubeera nti kitta ekisiibo kye. So mu mbeera eyo nti kino kyo kiriwo mu mbeera nti takiinaako control, nabwe ekyo kiba nti tekitta era tekyonoona kusiiba kwe. Atuyanze bakadde baffe, programu evuddeko ategeezebwa nti eriyo munnaffe yabuze ekibuuzo ekikwata okuswala ya ddaaku eri mu biseera bya ddaaku. Njagala nga tunagenda mbuzi yaffe ebya WhatsApp ate naye tube nga abooli awo tumuddamu. Tegeeza nti adde mukyala ng'abuuza ebikwata okuswala mu biseera bya ddaaku. Yandiagadde okumanya ebigikwatako. Baganda baffe bavudde wano ekibuuzo ekyo kibadde kyawe n'olwekyo tetutegedde akibuuziza avudde ludda wano amanya ge twalibadde tugoogerako wano. Naye ekibuuzo ekyo kiri nti eswala ya tahajjudi esaalibwa buli bw'aba asobodde okugisaala asaale, ne bw'aba nga yabadde asadde eswala ya tarawih. In fact tarawih yalibadde nga ye tahajjudi, n'olwokuba nti mu mwezi gwa Ramadhan esembezebwa ne tugissa eno ku isha, after isha ne tugisaala. Naye oli bw'aba afunye amaanyi n'obwangu obusaala eswala eyo ekiro kiba kirungi nnyo gyali. Pa Allah tabaraka wa taala tugamba nti
ekyo kyonna kyemukola nga kirungi tajiduhu inda Allah mujja kukisanga ewaani ewa Allah tabaraka wataala. N'olwekyo okusaala awo eraka 2 oba 4 oba 6 kirungi nnyo ewa Mungu. Bakadde baffe nja kusaba production team mwami Ali Ayuba Gwemu ne tiimu yo ne mwami Mugisha Umar mube nga ate mutwa kubuuza ebyo ate ba sheikh babe nga bongera okuba nti batangaza ku nsonga ezo. Seeka mwasuze muti eyo nze ekibuuzo kyange kye nnina kya kusoma dduwa z'abakadde baffe mu kisiibo kino kiri kitya? Abamu batugaana, abamu bagamba it's okay. What's your view? Assalamu alaikum, mwebale emirimu. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Weewaawo Kiyasan kantandike naawe ku nsonga eyo. Ekibuuzo ekyo kyalibadde kiwanvumuko era akibuuza yeebale nnyo kubanga akibuuliza mu kiseera ekituufu. Okusaba Katonda atugamba nti ad'uuni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula. Naye okusaba kwa kika ki Allah kwatugamba nga tugoberera enkola ya nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mu mwezi guno ogwa Ramadhan, Mr. President Asewo, nti Abaisilamu naddala mu mwezi mu nnaku 10 ezisembayo bagenda mu maka g'Abaisilamu nga basoma duwa ez'abantu abaafa edda nga bagamba nti omuntu oyo yafa mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Abamu baulama kekaseera kuba nti tubajjukira kubanga mwaka mulamba tubasabire. Edduwa ez'ekika ekyo tezikkirizibwa mu mwezi gwa Ramadhan olw'ensonga nti Allah atugamba nti lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mwina ekyokulabirako amakola eri enkola ya nabiyuna Muhammad Mustafa sallam. Abaffe yafiirwa abantu, ekyo yakikolako mu mwezi gwa Ramadhan nedda. N'ekyo duwa ezo ezisomebwa mu mwezi gwa Ramadhan n'obubaani n'okulaamirizaako ku bubaani nti eno duwa egenda eri omufu fulani ne fulani ne fulani, ezo tiyali enkola ya nabiyuna Muhammad sallam. Wazira duwa ezikkirizibwa zeezo gwe n'osabira bazadde bo, kubanga okusabira bazadde bo n'okusabira omuntu omulala yene eyafa osobola okumusabira ekiseera kyonna. Munaddala mwezi gwa Ramadhan bw'okiyitiriza kikola bulungi. Kugamba n'edduwa ziri tezikoma kuba nti bazikola mu mwezi gwa Ramadhan gwokka. Eriyo bano nti dduwa nnaku 40. Eriyo dduwa nnaku 40 ne bakola waawo kutula nsinga eyo. Ezo nazo teziri mu njigiriza ya Kiislamu. Eyo ye bid'a oba bwe bizuule ebyagenda nga biyingira mu ki. Ensonga zino oluusi bwe tuzoogerako abantu abamu bazitwala ng'ez'olusaago. Naye tutegeere bulungi nti enkola ey'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu Allah gwe yatugamba tutunuulire bye yakola, ebyo byokka bye yakola bye tuba tukola, by'ataakola tubyewale. Musajja watali naye oyina okulaba nti yagenda okujja mulongo gw'ensi eno okutegeera nga nebazaddeyo naye tebaaliwo, naye tekiriyo mu byafaayo bye nti n'akuŋŋaanya basahaba n'abaleeta n'abayita nti owaayi mujje tusabire bakadde bange, tekyaliwo. Tweyanzigise nsaba tufune ekibuuzo kyakubanga nsiba ekyo kitegeese bulungi. Assalamu alaikum warahmatullah. Nje bale kose kamwe bale kuweereza programu giraba era ngigoberera. Ekibuuzo kyange amannya gange mupiira wa Mubiro Naswif mpangalira mu kyekapeeka. Ekibuuzo kyange kyembuuza eri baseeka baffe ng'embeera gye tulimu kati ya coronavirus, tuyina sanitizers ezikolebwa batugamba ziri almost 99% or 98 alcoholic, kitegeeza zikolebwa percentage esinga ekolebwa mu mwenge, ate obusiraamu bwatugaana okunywa omwenge n'okugukozesa. Bali bansomesaako nti ekintu Allah bw'aba akigaanye atugaana n'okukikozesa n'okubeera ng'akola ki, n'okubeera nga tukitunda okukifunamu ensimbi. Kyanza okutunda sanitizer, okugikozesa n'okubeera naye ewaka oba ku mulimu. Wow, Shebadu omusajja muwulidde bulungi. Sanitizer 99% oba 98% mwenge. Allah yatugaana omwenge ogunywa n'ogukozesa. Seeka bwabuuza tulamula tutya
akiza okuba nti yetaba mu bizinesi y'okutunda sanitizer oba n'ogikozesa ku mirimu gyawangaalira oba eno gye tulimu eyekirwadde coronavirus. Mu bumpimpi Qur'ani y'ekitiibwa mu surat al-Baqara aya ya 2:2 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, nti ekibi ky'omwenge, ekibi ekiri akabi akali mu mwenge kugamba kangi oba bingi okusinga obulungi obulimu. So nga ate mu mbeera gye tulimu twesanze nti ate sanitizer oba kyetwandiise ethano ku ssaawa zino lyerifuuse eddagala nti tetusobola okukozesa okubeera nga tweziyizaako okusaasaanya obulwadde buno obupya obwa coronavirus. Kugamba oba oliawo kano ke kaseera akatuufu okuba nti tufuna omugaso ogwo omutono oguli mu mwenge. Nekiba nti omuntu asobola okugukozesa kuba wali Allah subhanahu wa ta'ala atugaana kukozesa mwenge guno mu mbeera y'okubeera nti tugunywa, kuba ebintu bingi mu bulamu bwaffe bye tukozesa nga bisoboka bulungi nnyo okufuulibwamu omwenge oba ne biba nti bikkirizibwa biri halaali, naye ate waliwo stage gye bigendako ne biba nti bigaanibwa okubeera nti bifuuka haramu. So nekiba nti bwe tuba ebintu waliwo stages ze bibeeramu nga biri halaali ate ne bibaako stages ze bituukamu nga biri haramu. Nabwe kito stage eno ethano oba sanitizer mweri nti twesanga nti eri halal tusobola ogikozesa kubanga tetuli kugikozesa mu mbeera ya kutamiira wabula mu mbeera ya kubeera nti tweziyizaako obulwadde. Kinyongera katono luvannyuma Sheikh okunnyonnyola ensonga eyo kubanga aya ya Mukama Katonda egambye nti wayasalunaka anil hamri wal maisir, the same question ekyabuuzibwa edda Allah tabaraka wa taala nakiddamu tibajja kubuuza kubikwatagana ku mwenge ne zaala. Qul bagambe nga bwe tugamba omusajja abuuzizza fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas, nti mu bintu ebyo ebibiri omwenge ne zaala mulimu obubi obukosa omuntu bungi nnyo n'omugaso mutono nnyo eri abantu. Olabye akantu kano akagambye linnaasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa ithmuhuma, naye obubi obulimu bwe businga obungi min naf'ihima okusinga omugaso ogugira ki ogubulimu. Kati Allah tabaraka wataala eyo busiraamu bwateekateeka ensonga zaabo mu ngeri ya kika kyakulu nti ekintu tetukigaana bugaanyi nti kyaziyizibwa naye kigaanibwa kibeeramu omugaso, naye omugaso ogwo bwe gubeera mutono eri omuntu kibeera haramu. Omugaso bwe gubeera mungi eri omuntu okusinga obubi obulimu then kibeera halaali. Kati Allah tabaraka wataala agamba nti omugaso oguli mu mwenge mutono, kati obutono bwagwo obwo obulimu omugaso ogwo ogulimu kati saawa eno weguwe sanitizer ate tetugunywa. Era kuba eriyo abalina enkola bagamba nagamba kantenge chance eno era mulimu abamu abali bamaking fund kati mu kyo ky'okunaaba obunaabi lwaki tetumunywa bunywi obulwadde bunagenda okujja tusangayo nga bwagenze dda mu mawugwe anti batugamba obulwadde bukwata mawugwe n'aba bubi. Si ekyo ate si bwe kiri era si be basawo batulagira ozira batugamba nti tugire ki tunaabe mu ngalo. Tweyanze nnyo bannaye, nsuubira nti onaffe omulungi tutambula bulungi ensonga zino zinyuka bulungi. So nja kusaba mu kaseera kange tunafuna kibuuzo kirala ate ngendeko omubaka bwa Facebook eriyo obubaka obuze mulaba wano nabwo ate tubusome tulabe batugamba ki bakadde baffe abali eyo. Nagamba Yesaalongo Wahabu Mugula, assalamu alaikum, mwebale kuweereza kwendi mu nnyendo. Mwami Wahabu Saalongo twebayanza okuba nti naawe oba naffe mu kaseera kano. Ono ye Redman Said Masaka, assalamu alaikum, mwebale okuweereza kwendi nsinzidde ku Ssenyange Masaka City. Weewaawo tubeyanza bakadde baffe, tusaba ate tufune ekibuuzo ekirala.
Seeka, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaakati nze nakyuka bukyusi era tetuli bawoowe n'omwami wange. Omwami wange musiraamu naye omwami tabeerawo, abeera bweru, nze neesigala ewaka nzekka. Owemba nsiiba, bye nsiiba gye biri oba biba tebiriiyo. Omukyalo omuwulidde bulungi Sheikh. Omukyalo oyo ekibuuzo ekyo tuzze tukiddamu wano okuva ku ntandikwa era nga bikyajja mu bungi ddala. Era buli lunaku tusuubira ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo mu bungi ddala. Naye ansi yaffe eri nti enkola ey'okubeera mu bufumbo ng'abantu abo abafumbo ababiri si bawoowe si nkola ya busiraamu. Enkole eyo ne bwe tubanga owasiza oludda luli olulala butali lwa basiraamu, funa olukusa okola nika kintu kitono nnyo sheekh, kintu kitono nnyo ate kitwala eddakiika 5 bwe ziti. Ate nika ekolebwa mu muzigiti. Nika ey'omu muzigiti bayinza okumala juma ne mukola nika, muyinza okubeera mu muzigiti oluvannyuma magaribi ne mukola ki, ne mukola nika. Simanyi buzibu bwe buva abasiraamu okuwasa nga tebawasizza. Anti ebiseera bino ebisinga ogenda okwetegereza Sheikh ng'ate abantu badde bakubiza abantu okwalaga obutuufu bw'ensonga ate bagifudde commercial. Sheikh yennyini alina okujja okuba nti abeera ku mukolo okuba nti awo w'abantu naye ayagala akasente. N'alaba n'embeera egenda mu maaso n'osanga nti era n'abantu bangi ku saa gino basakidde okuba nti bawasa olw'okuba nti balaba embeera egenda mu maaso. Niko ennaku zino zafuuka showbiz. Kaakati basheikh banaffe byonna gye muli nika ezireme kufuuka ate bizinesi olw'ensonga tetulabayo mu byafaayo nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba ba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagoberezi be tugoberera abaasooka basahaba be nti bajjangako omuntu ku ssente olw'okukola nika. N'olwekyo ensonga eno tujanguyize abantu baffe ebeere ennyangu eri abantu baffe baleme kugwa mu buzibu obwo. Kati okudda ku kibuuzo ky'omukyala, omukyala tali mu bufumbo butukuvu. Obufumbo bwe balimu butankana. Kati kiri ekyokusiiba fa amruhu ala Allah, ensonga ye esigala eri wa Mukama Katonda okulamula ekisiibo kyo oba kituufu oba si kituufu. Kwanza sijja wano kulamula nsonga zikwatagana na kisiibo kya musajja oba omukyala oyo. N'olwekyo ensonga y'ekikolwa ekirungi kyonna Katonda yekka yasobola okugira ki, kuba Katonda atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Omuntu bw'akola ekirungi kyonna ekirungi ekyo agenda kukisanga ekyenkanankana n'akabu agenda kugira ki, kukiraba. Abali mu mbeera eyo bayambiddwa batya kwebuuzo bye bikyajja nika entuufu mu butongole. Abali mu mbeera eyo tusaba bamasheehu bonna balangirire mu mizigiti wonna nti abantu abali mu mbeera y'abakyala nga abakyala abo si bawoowe bakole enteekateeka eziwoowa abakyala abo nga tebateeseteese na kuteekateeka byakulya na kugira ki. Wazira bateeketeeke mu muzigiti batukuze obufumbo bw'abantu abo. Waliwo wano kyakajja. Assalamu alaikum nze Isa Mawejje Kasana Luweerwa. Singa omushiriku ampadde ssente ngende e Makka olw'okunneebaza okusiiba zikizibwa okuzikwata. Bannaye abantu balina ebibuuzo byabwe mu ngeri ya omushiriku mu ngeri ki? Wa masabo alamulira mu kitabo abakubi b'ebitabo tumanyi bashiriku bano bansaasi bokka ne tutamanya nti n'abalamulira n'abagira mu bitabo mu Qur'ani nga balagula abantu mu Qur'ani nti nabo baba baki kiti ekiramulwa kiti ekyo kugamba Allah tabaraka wa taala iyo omuntu okukola ekikolwa nga ekikolwa kyakoze kyekyo, naye nga omuntu okuwa omuntu obuyambi bwonna mu nsonga kyalaba kirungi omutima gw'essente ogwo oba kyawaayo kibeere nga kiri kirungi. Ye mwennyini ayinza okuba nga mu butuufu esente ze azijje walala n'osuubiriza nti azijje mu shiriki. So nakyo tukizaayo nti Allah tabaraka wa taala yasinga okumanya ku nsonga eyo. Waliwo twesanga nti
kati nga ekibuuzo ekyo nti oli akuwadde ssente mushiriku kigeraageranye n'omuntu omulala yenna naye ng'akola omulimu si gwa halaali. So wowe tukkirizibwa okukozesa ssente ezo nti mu kugulaana wano ayina kyanguza nina kyemuwa kuba bwe mba musiraamu ntunda dduuka malaaya bajja oba gwe twakazaako nekola jange bwajja ng'alina kyayagala okugula sigenda kugaana ssente ze nti olwokubanga omulimu gwakola nga omanyi. Naye kyeŋŋaana kwe kubanga ŋŋamba nti owaaye nakoze nnyo ku mulundi guno kati n'olwekyo kankuweeyoko naawe kugamba nkusanyuse mu mbeera eyo tetukkirizibwa. Naye ate wano mu kugulaana mu mbeera eya bulijjo twesanga nti oteekeddwa okubeera nga okola ki okolagana naye mu mbeera eyo. Naye kati bwe tutunuulira embeera ng'eyo twesanga nti omuntu oyo kituufu otegedde bulungi mushiriku then kiba tekijja okubeera nti okozesa ssente ezo. Tufune ku kibuuzo ekiddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabuka Ahmad okuva wano e Luweero. Sheikh nina kyembuuza. Nina mukyala wange ali Bweru nange ndi wano Uganda. Nzikirizibwa okusiiba ng'ali eri naye tetuli bawoowe naye nga tucommunicate nga twogera nga siri naye. Nzikirizibwa okusiiba era nnamulwa ntya? Sebo mukama wange era ndowooza naye afaanaganako ne mukyala. Ekibuuzo ekyo kifaanaganako na kiri kye twasoose okugira ki okuddamu, era ndowooza ansi eyo tetujja kugiwangaalako tufune ebibuuzo ebirala, naye nga kyetwagala okutegeeza abantu nti oli ali eri wabweru gweoli eno okusiiba ku nga oli emisango gya mirundi egi ebiri buli gumu bagulamula ki lwagwo emisango gya mirundi ebiri kagati oyagala gyoli bijji kubeereko emisango ebiri okola zina ate kakati ate n'okusiiba oleme kugira ki oleme kubusiiba. Ekisiibo kino kyajja twenaazeeko enziro n'olwekyo bw'olaba nga ekyo okirina ekyokugamba nti n'omukyala si muwoowe kozesa ekisiibo kino kyennyini ekyokwenaazaako enziro ekyo ekizibu kiggwewo. Ekisiibo kyo kireme olemera kubeera na shakka yonna mu mutima gwo. Ate ebiseera bino wesanga nti era abasiraamu simanyi lwaki balinda nnyo nikeezo ne bazirinda nti bategedde nti omwezi gujja ogwa Ramadhan bane tudduke. Mu mbeera zonna eza bulijjo embeera eyo omusiraamu yenna ali mu mbeera eyo si muwoowe naye batambulira mu mbeera nti bayita bakyala nike entuufu kyalina okukola omuwabula otya? Nike entuufu in fact okireese bulungi nti baba bakimanyi emabega eno yonna nti mukyala gwena simu kitegeeza naye amanya nti ndi mukutambulira mu kikyamu mu bubi. Kakati bwe kituuka mu mwezi gwa Ramadhan ate nekiyoka kigira kiviirayo ddala nga naye akiraga ngenda kwenenya naye ate ngenda kwenenya omukyala gwenna si muwoowe. Mbagamba nti kakati biri ebyo asallahu amma salafa Katonda asonyiwa ebyo ebyayita kakati batereeze obufumbo bwabwe bagende eri basheekhe bagende eri abawali ate okuwoowa mwana wattu omuntu yenna asobola okuwasiimamu eka wa muzigiti naye kasuli aba amanyi okusoma Qur'ani n'okuwoowa n'okugira ki tuwebeera obuzibu bwonna. Naye katugambe nti kale tayagadde omuntu mulala yenna kumuwoowa agende eri imaamu amuwoowe ekyo ekizibu kigire kivuyewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikh mbagaliza ekisiibo ekirungi mwebale n'okutuweereza. Tusaba Allah alungamye ekisiibo kyaffe insha Allah. Rukayya from Bushenyi. Mukyala Rukayya tukweyanziza nsala tufuneyoko ekibuuzo kimu then tugende ate oba oliawo mu b'amasimu. Seeka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaakati nze nakyuka bukyuzi era tetuli bawoowe n'omwami wange. Omwami wange musiraamu naye omwami tabeerawo abeera Bweru nze neesigala ewaka. Assalamu alaikum warahmatullah.
Njebale Koseeka, mwebale kuweereza puroguramu giraba era ngigoberera. Ekibuuzo kyange, amannya gange mupiiri wa Mubiro Naswif, mpangalira mu kyekapeeka. Ekibuuzo kyange kyembuuza eri baseeka baffe ng'embeera gye tulimu kati ya coronavirus, tulina sanitizers ezikolebwa batugamba ziri almost 99% or 98 alcoholic shares. Seeka mwasuze muti eyo. Nze ekibuuzo kyange kye nnina kya kusoma dduwa z'abakadde baffe mu kisiibo kino kiri kitya? Abamu batugaana, abamu bagamba it's okay. What's your view? Assalamu alaikum, mwebale emirimu. Weewaawo ebibuuzo byonna badde babibuuzizza. So katugenge n'ebibuuzo ebirala insha Allah. Ono agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, kakati nze mbuuza era kyekimu, singa mbadde nyina omukazi gwe mbadde naye ebbali nga si mukazi ow'ewaka, nga n'ewaka siyina wenneetaaga, nga siyina gwe nneegatta naye ow'ewaka, kikkirizibwa okusaala nga mmaze okwegatta naye? Era ombuulire biki bye nnyina okukola? Thanks for the show. Assalamu alaikum. Kibyo naye atambulira mu gundi naye nja kusaba Sheibad ensonga eyo engeri gikkaatirizaako inshallah. Qur'ani ey'ekitiibwa etubuulira clearly mu bulambulukufu netutegeeza kugamba ng'oggyeeko enjigiriza endala zonna nga bo batutegeeza nti tosemberera, actually toyendanga, naye ate Qur'ani ekitiibwa batugamba tosembereranga obwenzi, wala takarabu zina. So gwe kitegeeza nti otegedde bulungi, era omulembe guno simanyi Katonda kyatuleetedde okubeera nti omuntu yejjayo openly n'ayogera ekibi ky'alikola. So nga ate hadith Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza n'atutegeeza nti omuntu bw'amanya nti akoze ekibi si kirungi kuvaayo abeere nga akyogera openly, ayogere, ateekeddwa okubeera nga ye mwennyini akola tawuba, yenenye Katonda akubikkiridde, totegeerekese, tomanyikiddwa. Sirika n'ekintu kyo, kola tawuba, wenenye, okitegedde kikyamu ky'oliko. So beera nga okyusa, tojja n'obeera nga ekintu kyanjuluza mu maaso g'abantu bakitegeere nga oba oli kutambulira mu nkola ey'obwenzi. So enkola eyo si nnungi, Qur'ani etugaana oba obuba bwenzi clearly. So ng'omusiraamu kyoteekeddwa okukola embeera egiveemu, weesonyiwe. Olina omukyala wo muwoowe, genda ne mukyala wo mu maaso, kuba ye ogenda mufunako empeera, naye eri onoonya bibi, onoonya kugamba misango. Ate sina kindi nti ne mu bulamu buno bwe tuwangaaliramu ebizibu byennyini obiraba byofuna ng'ogenze mu mbeera ng'ezo. So nabwe kityo nga omusiraamu osabibwa okubeera nti eyo embeera ogidduka, kuba Qur'ani ekitiibwa ekusomesa bulungi nnyo nti embeera eyo togisemberera. Tegambye nti genda wabula tosembere na kusembera, tokola ebyo bikusembeza ku kintu ng'ekyo. Ate kinzijukizaayo President Amu, kinzijukizaayo ne aya endala egamba nti temukolanga mikwano mibbirire. Kugamba nti temubanga na mikwano gyakwebirira. N'olwekyo aya eyo nayo ebeera kiri okweyongera ku aya Sheikh gyagambye nti emikwano egyo emibbirire obusiraamu bwagira ki? Bwagigaanira ddala. Wabaddewo akantu katono nnyo akalala aga nti nneme kusaala oba nsaale saala, kuba emisango ojja kubeera n'emeka n'ebyo gweswala n'ogwaki n'ogw'obwenzi. N'olwekyo tolemaayo kuba Katonda atugamba nti inna salata tanha anil fuhshai wal munkar. N'olwekyo oyinza okuyita mu swala eyo n'ogamba ya Allah, omukyalo nsimuwoowanga, Katonda nsobozesa nsobole okugira ki? Okumuwoowa, n'ekyo kigire ki? Kiveewo. Ono agamba bassebo mwebale kulambulula ensonga n'okulambika abantu bonna ku nsonga z'obusiraamu. Abasiraamu bangi batambulira mu butamanya ng'ebikolwa byabwe bivumisa obusiraamu so nga ate si bya busiraamu. Kigundu Paul Makerere University. Sebo tukweyanziza
nja kusaba tufune ekibuuzo ate obaolyawo ekisembayo ate tugende mu masimu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Makumbi Juma nga nsinziridde wano Kawempe. Kakati nze mbuuza ku swala ezaalaalikibwa mbeera nga mbadde neebase ne neerabira okusaala neezukuka ng'obudde bw'esswala buweddeko katugeze swala ya ishaa'i nkola ntya? Wow. Oweekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti esswala yonna woba weerabiridde oba nga weerabidde esswala woogijjukirira ebiseera bibere byakusala gisaale. N'olwekyo esswala ya Aisha bw'eba ekuyiseeko n'ozukuka katugambe esaawa 11 ogamba saasadde gisaale togireka bulesi gigire eki gisaale. Shebalu onakyongerako ku nsonga ey'okubeera nti omuntu yeerabidde, Abaislam tuteekeddwa okubeera nga tuva mu mbeera y'okuba nti esswala tusaala mu mbeera y'ebikwate nti twakikwata bukwasi nti tulina okusaala, wabula tuteekeddwa okumanya omugaso gwa swala ng'omuntu bw'ategeera omugaso gw'okulya ekyemisana, ekyeggulo, ekyenkya ng'akimanyi bulungi nti bw'aba takiridde agenda kulumwa enjala. So ne swala nayo bwetu bweteekeddwa okubeera nti tateekeddwa kubeera kutuuka ku ssa lya kugiirabira olw'omugaso gw'erina singa aba ategedde. Niyo ensonga lwaki Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti okunoonya okumanya talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimatin, nti buvunaanyizibwa bwa musiraamu omukyala n'omusajja okubeera nti banoonya okumanya. Mu kumanya kuno kwe kugenda okubeera nga kutuyamba okutegeera ebintu ebyenjawulo okusobola okubeera nga tusitula omutindo gwaffe ogw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kaseera kano nja kusaba tufune ku masimu ate tufune ebibuuzo ebirala eri abali baffe abalungi. Hello. Hello. Tukuya bulungi ssebo. Yesu mwami Mustafa Kamwenge. Ssebo. 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 Wow, mwami Mustafa. Yakubaza mwami Mustafa kubanga buli programu olwo basaabeerako era simanyi mukisa ye gwalina kuba nti ye eba ayitamu ekamwenge. Ekibuuzo kiwulidde abuuza nti halo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amannya go ekibuuzo nigyosinzire ssebo. Ewa mwami Tamale. Ssebo. 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 Ewa tukweyanziza. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mwami ani? Mudathir. Ewa ssebo. 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 Akade nekatuuka n'agamba nti nze naawe tetuliwawo naye oba muntegeeze mwekyo. Tetugende bulungi mwami Mudathir. Ssebo. Kiasani satandikira mwami Mustafa Kamwenge. Mustafa Kamwenge abadde abuuza nti asiibye asinkanye omusiraamu nga naye gwamaanyi nti yasiibye naye namusinkana nga alya namugamba musiraamu tumanyi nti twasiibye tuli mu kisiibo Ramadhan yayingiddewo
Sasa nagamba hanze naku zino ezisooka sijja zisobola kati nezirye ku nsembayo. Kakati abasiraamu baffe balina okukitegeera nti okusiiba kulinamu amateeka gaako. Abuza Mustafa abantu bekamwenge batera nnyo okuba amasomero tubeeyanza batera nnyo okutuwuliriza ku telefayini eno nyokyo bongere amaanyi ekisibo kino paka lwe kinaggwako. Okusiiba kulinamu amadaala bebaani abasiiba bebaani abatasaanidde kusiiba abatagira ki abatasiiba. Kati oyinza okutuuka ku musajja oyo awugambye nti tajja kusiiba nga alina ebirwadde bye. N'olwekyo okusiiba kuli wakati wa muntu ne Katonda we, tekubeera wakati wa muntu n'abantu. Wazira tusiiba wakati waffe ne Katonda waffe. Oyo ayinza okuba nga ali mu kulya mu kisiibo naye nga alina ebirwadde bo n'obuzibu obutali ki obutali bumu. N'olwekyo okulamula kw'omuntu oyo era tukuza wa Allah tabaraka wa taala yamumanyi okusinga ffe tugira ki bwe tumutegeera. Ekyo kimu. Ekyokubiri tutegeere bulungi nti omusiibi ne bw'obanga kale oli mu kulya ekiseera ky'ekisibo ddako ebbali tukikola mu lwatu kugamba osisiwaze n'abagiraki ddako ebbali olye okulya tekuganibwa naye ddako ki kugamba w'okolera ekintu ekyo ekifo mwokikolera n'ekitiibwa kyekikulwa banno kye balimu koyinza noteraganya balema lowooza ate omusiraamu ono alya ate balema basiiba osanga nokusanga nti oli abadde abeegomba naye abeera agetinga confused eri abakkiriza era atakkirizibwa naye tabitegeera bulungi. So mu mbeera eyo oyo agamba nti ajja kusiiba mu nnaku ndala aba mutiitiizi mu kugira ki okusiiba. Mwami Tamale Rajab enansana Pyebadru egedde adda akuliza bulungi ku nsonga y'okuba nti yalidde okusaala kati ali confused yeebuuze eri eswala nga za mu lwatu zisala mu lwatu ate ngenda tuzisaala mu kasirise kati eswala singa gyadde yeerabidde ya lwatu naye kyakyalimu wano nga ate eno gyagenda osaliramu swala endala ya kasirise akola atya? Jazakallah. Ekibuuzo ekyo sekanga batutegeeza mu kusooka nti wojjukiridde okusinziira ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti wojjukiridde obeera osaalira singa ekiseera kiba tekyaziizibwa kuba ebiseera ebyaziizibwa okusaliramu tubimanyi. Nabwe kito tulina ebiseera ng'enjuba evaayo tetukkirizibwa kusaalira mu kiseera ekyo paka lweviirayo ddala mu biseera ng'enjuba eri mu bukkati bwayo ne mu biseera ng'enjuba ebulirayo. Nabwe kito kiba nti swala gy'aba yeerabidde singa ebanga ya lwatu kisinziira ali kusaalira mu kifo ki. Bw'aba nga waali kusaalira katugeze ali mu masjidi ate nga erimu abantu ab'enjawulo buli omu ali kusaala yesanga nti mu mbeera eyo ateekeddwa okubeera nga akisaala mu kasirisi olw'obutaleetawo kwegamba kuteteeganya balala bali kusaala kuba singa aba agisadde mu lwatu ajja kuteteeganya abalala abali mu kubeera nti basaala. So kuba tutunulira embeera nti singa bonna baba bali kusaala swala za lwatu nga buli omu yamiisinze oba teyasadde kitegeeza nti wagenda kubeerawo obutakwatagana bulungi ne concentration okugamba okubeera nti omuntu assa omwoyo kwekyo kyali kubeera nti asaba mu kaseera ako. So nekiba nti bw'abanga embeera kisinziira ku condition embeera gy'aba ali kusaaliramu. Bw'aba ali waka ewuwe yekka abeere ng'asaala mu lwatu. Bw'aba waali mu muzikiti nga temuli bantu muzikiti tegutera kukuŋŋaanya abantu bangi mulimu ye yekka era abeera free okubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nga asaala mu lwatu. Mwami Mudaththir Kamwenge era nakomya abuuza bawoowe ekiseera kituuse mukazi n'amugamba akola atya? Abadde abuuza nti bw'omunaba woowe mpakati waliwo ebigambo ebibulidde awo naye tumaze ne tumutegeera bonna bawoowe kakati ebiseera by'emisana bafunye amahabba funye okwagala okugira ki kugamba ne baagala bagende mu nsonga ez'ekikulu obufumbo bwagaanibwa okukolebwa manyo embeera eyo yagaanibwa okutuukirizibwa mu biseera ebyaki ebyokusiiba. Mwenna tuli muli bawoowe oli mukyalawo tewali buzibu bwonna naye Katonda yatugaana ekyo mu biseera byaki
ebyemisana ekyo kibeerawo ng'omaze kugira ki kusibulukuka kuba ekisiibo kyoba ogenda kukita bw'oba okikoze emisana ekisiibo kyogenda kukita ate bw'okikola intentionally waliwo penalty eri awo allah gye yatugamba nti osiibe emyezi 2 egy'omuddiŋŋanwa ate bw'oba tosobodde kusiba myezi 2 gya muddiŋŋanwa liisa abanaku 6 oba tosobodde banaku 6 kale liisa omunaku omu naye okumala ennaku 6 so olunaku lumu ekintu kimu bwe kiti omwezi guno gwa Ramadhan kakkana we gunaggwako ojja kukola ebikolwa ebirala byonna wonaaba oyagalira eri ekiramu abadde abuuza era naye wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Al Bashir watching from Budaka. Thanks for the educative program and special greetings to my dear father Sheikh Hassan and you other guys in the studio. My question is that is a woman who is going through her periods allowed to fast? No, extremely no. Yes, sir. Kuba Katonda atugambye nti yasalunaka anil mahid kul huwa adhan, bakujja kubuuza kubakyala okukusulumba gamba nti obwo buba buki bulwadde. Ate Katonda agambye nti omulwadde tagira ki tasiiba, n'olwekyo omukyala ali mu kusulumba oyo tasiiba, naye ennaku ezo zabeera mu mbeera eyo ekisiibo bwe kiggwako azisasula. Ate ne kugamba ne ensomesa y'obusiraamu etulaga nti mu mbeera eyo kitegeeza tasobola kusiiba, naye olw'obutafiirwa mpeera ziri mu kisiibo ng'alina obusobozi akyasobola okubeera nti akola fidiya. Weewaawo nga fidiya eyo oluvannyuma tekitegeeza nti ezennaku tajja kuzisasula, naye olw'obutafiirwa mpeera ziri mu kisiibo yensonga lwaki twesanga nti bw'aba alina obusobozi asobola n'okuwa fidiya. Kuba bwe tutunuulira ekisiibo kitambulira wamu n'ebikolwa ebirala nga swala, so nabwe kito mu mbeera ya haid omuntu oyo aba tasobola kusaala, so nga ate oyimirizaawo oti ekisiibo awatali swala. Katonda nnyo katwongereko aseeka kayogedde katukagumize bwe tuti nti omuntu oyinza okusiiba naye bw'obeera n'obusobozi obukola fidiya naye ogikole oba oganyuddwa emirundi emeka. Waliwo abantu abamu balowooza nti fidiya eno ekolebwa ku muntu oyo yekka atagira ki atasobola kusiiba, naye akantu kano abasiraamu kitegeere nti gwe bw'oba osiibye ate n'osiibulukusa abantu abalala ekisiibo kyo ate kiba kirungi nnyo 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 nnyo, kiringanga okusala eswala eya faradha ate noyongerako neya sunna. Naye bino byombi birungi, abo abalina obusobozi bonna basobola okusiibulukusa ku bannaabwe ku miziki tukubeerako enteekateeka, obusobozi obwo basobola okubuwaayo ne basobola okusiibulukusa ku bantu ng'ate nabo basiibye ne beefunira empeera za mirundi egy'ebyo. Lubega Farouk Emaya Sheikh mbuuza weebase nga ng'osaddeyo laaka esatu bw'ozuukuka okusaala layiri, Sheikh osooka kujjuza eri emu oba ogenda mu maaso? Assalamu alaikum. Amakulu nti asadde witiri, esebo so bw'aba asadde witiri kuba bwe tusala tarawih eraaka 8 so ne twongerako witiri eraaka 3 eraaka 11. So mu njigiriza y'Islam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukubiriza okusala nga witiri, naba nti witiri esaalibwa mu ngeri 2 nti omuntu akyasobola okugisaala nga tanneebaka, oba bw'aba nga tagisadde nga tanneebaka akyasobola okugisaala nga azuukuse n'agiteeka ku swalaati layiri oba tahajjud. So nekiba nti eno bw'aba yagisadde ku oluvannyuma lwa Isha tewali bwetaava ate kugiddamu mu biseera bya layiri, aba asaala layiri yokka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanse wagudde kulayiba nzikizibwa okusigala nga njogereza omukyala singa ekisiibo kinsanze nga mwogereza? Okwogereza nti yes kisoboka, kubanga okwogereza omukyala biba bigambo bibeera eri n'eri, ate okwogereza kwaffe si kwakubeera wamu, si kwakubeera wamu oyogereza oli mu kutokota mukyala
neddamu kisobola kugamba kyentegeeza nti nsobola okukola enteekateeka z'obufumbo bwange bwe ŋŋendako oluvannyuma lwa Ramadhan kisoboka bulungi. Kalibala Isa, how is testing salt and brushing teeth done during daytime? Kikomyewo kino. Abuuza ku kubeera nti omuntu okutesitinga awamu n'okusenya amannyo mu biseera by'okusiiba. Testing okusinziira ku bafukaha tebagigaana kubanga bwe tuba tukola test nti munnyo sukaali test eri ku lulimi wano awasooka nabwe kito nti omuntu asobola bulungi nnyo okukola test n'abantu oluvannyuma lw'okukola test n'awanda naye kiba kirungi nti bw'omuntu bw'abanga omulimu gwalimu gwetaagisa embeera ng'eyo kitegeeza akufunyemu experience ayinza obutatuuka na kusa eryo nti akusooka akole test naye bwe wabaawo obwetaavu kisoboka omuntu oyo oluvannyuma lw'okukola test kuba test tagenda kubeera nti amira olulimi luno paati essatu paati esooka eriko test akyasobola okukola test n'awanda n'agenda mu maaso n'okubeera nti asiba so nga ate ekibuuzo mu gundi endalera ekyokusenya nakyo tekigaana kubanga akyasobola bulungi okugenda mu maaso n'okubeera nti asenya singa kugamba tutegeezebwa mu hadithi emu nti akawoowo akakava mu muntu oyo ng'asiibye kalungi nnyo n'okusinga mu maaso ga Allah kalungi nnyo n'okusinga miski. Amakulu nti tekitegeeza nti omuntu kati kuva mu mbeera eri ekijungute abasiraamu baffe mabegako baba nti batambuliranga mu mbeera eyo nti tebakkiriza bantu kubeera nga basenya olw'okwagala okukuuma akawoowo naye ng'ate tekaba akawoowo kalungi. So nga Islam tebwawukana na buyonjo so omuntu ateekeddwa okusigala nga yeekuumira mu buyonjo abeere nga asenya kuba ne bw'osenya ojja kwesanga nti akawoowo ako tekaggwawo. Lwaki? Kubanga omukka ogwo guviira ddala mu lubuto eri wansi mu kyenda olw'okuba nti toli kulya mu kaseera ako ate ne weesanga nti oluusi omuntu tali kwogera okumala yesanga nti tali kukozesa nnyo bigambo bingi so singa omuntu aba alidde akawoowo akasobola okubeera nti kavaawo naye ne bw'osenya naye nga toli kulya akawoowo ako kasigalamu. Nja kusaba tufune ekibuuzo ekisembayo awo WhatsApp inshallah ate tuve nga tuddamu ebirala ebisigalidde wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amannya agange nze Ahmad Hamza Mayiga. Sheyi mbadde mbuuza nti musangibwako wa banneegombye nnyo ensomesa yammwe n'eddiini kadde bange badde nsaba kunziramukko. Abaisilamu aba Ahmadiyya kyekimu ku bibiina ebisangibwa mu nsi yonna ebiri organized obulungi nga bitambuza emirimu gy'obusiraamu. Tweyanziza nnyo Mukulu Mayiga tusangibwa bw'oba nga oli Wandegeya bw'oba nga oli mu Kampala tusangibwa Wandegeya eruwafu ebulenga awo tusangibwa mizigiti gyaffe bwegiri oluusi kutera okubeerako ebigambo ebigamba nti Ahmadiyya Mosque naye nga tusangibwa headquarter yaffe Wandegeya. Ate bw'oba nga era oli walako oyinza n'okutukubira amasimu gaffe gabeera awo ku screen ne twongera okukulagirira woyinza okutusanga naye nga tweyanziza nnyo weebale nnyo okuwuliriza weebalire ddala. Tweyanza nnyo Mwami Mayiga. Ono abuuza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I am Borauzima Hafiz watching from Kireka. Thanks for the show. Is it true that we are not supposed to trim our hair or cut our fingernails throughout the month of Ramadan? Nedda osobola okusala enviiri z'obulungi osobola okusala enjala z'obulungi mu mwezi gwa Ramadan kisobokera ddala bulungi osobola okugira ki ngaera Sheikh bagambye nti an-nadhaafatu min al-iman obuyonjo kitundu kyaki kyabukkiriza. Omusiraamu naaba bulungi salako enjala z'obulungi mwezi guno ogwa Ramadan era n'enjala z'obulungi olabike bulungi mwezi guno ogwa Ramadan so si kubeera nti oli mu kyafu osiwuse wenna ng'olaga nnyo nga bw'ogira ki bw'osiiba. Nsaba tusebeyo omwami ono agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheyi mbuuza bw'oba obanja omuntu n'atunda embizzi akusasule ebbanja lyo sente ezo ozikwata mwebale kutuweereza?
Yes, omuntu obubanja so nga bwe nazzemu era ekibuuzo kyekyagala kufaanana n'ekyo kitegeeza nti omubanja ye wonna wanaabajja essente zo kugamba tukiyite tutya nti ebbanja wakati awo kitegeeza wonna wanaabajja essente oli free okubeera nti okkiriza ssente ezo kuba liri bbanja so si nti akuwadde buwi nga okitegedde kyajjeemu kintu kino kikyamu kyajjeemu ssente n'akuwa gwe kugamba kukusanyusa mu mbeera eyo tetukkirizibwa naye bwe liba bbanja kyonna kyanaabagjeemu ssente naabanga asusula ebbanja lyo oli free okukkiriza ssente ezo. Ekirala kasooka twebuuze gwe mu kuwola omusajja oyo ssente yali yakugana agenda kusuubula mbizzi kuziteeka mu mudaala gwa mbizzi, ekyo kimu. Ekyokubiri bizinesi ye gyakola okutuuka okumuwola ssente kiba kitegeeza nti mulina enkolagana ki ennungi naye kakati embeera eyo wagitunulira ng'eretya egundiza ezo zajjamu ki ebintu tulina okwebuuza ebintu biki oba otuukira okuwola omuntu ssente oba ogira ki oba omumanyi niwagenda okugira ki kuzijja. So alina kututwakinga ffe nga bamashe tuddemu ensonga nti kale zikozese kati alyoka agambe nti abaisilamu abahamadia nti bagambye bwe bati sibe bano bebakazaako nti bali embizi enjeru ebyekikyamu ebyo bebatwogerako nedda si bwe kitubu kiri. Essente wootuukira okumuwoolera ssente mulimu ki gwakola okugjamu ki okugjamu bakadde bange embeeyanza nnyo tusiimye ddala okubeera nti mwalina okudda omulanga kyasantamuzadde tukwebaza okuba nti okomyewo sheibadu nawe inshallah tusaba nti akaseera kana akatuuse nga tukuyise mukama waffe tukusaba okkiza okomewo tweyongere okubeera nti tulambula ensonga zino. Nga tumaliriza nja kubajjukiza abaisiramu n'abali eyo nti ensonga zino zonna zolera bashi basomesaako twakugamba dda nti ekitabo kino okusa omwezi gwa Ramadhan kirambula ensonga eno obuwonvu n'obugga bwakyo okusaba nti tuukira emisi gyonna egy'abaisiramu abahamadia bwegiri mu ggwanga wonna obeere nga okyefunira beeyi nseko buseko obeere nga onyonyoka ensonga oba oli awo nga tezikoneddwako wano mu program live oyongere okuba nti otegeera. Omukutu omulala gwe twabagambako www.islamictreasury.org.ug bw'ogenda ku kibanja ekyo obeera nga ojja kufuna ebitabo bingi ebikwata ku nsonga ez'enjawulo Qur'ani, ekitiibwa, swala n'ensonga ddala nyingi zonna. So obeera nga wettanira omukutu ogwo gwatasobodde kuba nti oba oli awo ogenda ku miziki gyaffe ku simu yo, ku laptop yo, kompyuta yo, mu ofiisi yo, ku mulimu obeere nga ofuna obugagga obwo obw'okumanya. Emikutu emirala oyinza okuba nga ofuna obubaka bwaffe Facebook page eri True Islam Uganda, ate YouTube channel eri True Islam Uganda. Nawo bwanga okyaddeyo ojja kuba nga ofuna ate oba oli awo okubuulira okw'enjawulo obeere nga weeyongera okuba nti onyonyoka. Nebaza baganda bange abali eyo mu production, mukulu Ali Ayuba Gwemu, mukulu Mugisha Umar n'abalala mwenna twebaza okwewayo kwammwe okubeera nti mubaawo okubeera nti omulimu gutambula bulungi. Nja kusigala nga mbeebaza era mbasaba nti mwenyweze kuba tukyatambula nammwe inshallah. Bakadde baffe abajjamaat Ahmadiyya abafujja puroguramu eno musimbe kuba nti eyimirirawo nammwe tubeeyanza tusaba Mukama Katonda abeere nga abasasulamu ekisinga okubeera ekirungi era abagaziyize enfuna yammwe amanye n'ebizibu byammwe era abateeke mu abo bagenda okuba nti akkiriza ekisiibo kyabwe. Ffenna tusaba tube nga tuli mu abo abasiga nga basaba Mukama Katonda abamwegayirira okulaba nti embeera eno ey'okusiba omwezi gwa Ramadhan mu mbeera gye tulimu gye tutambuliramu kafyu ate coronavirus byonna abe nga abitutaasa tube nga tusibawo n'ekisiibo kyaffe era tubemu abo bagenda okuganyulwamu. Sijja kusukkawo omwanyizi wa puroguramu eno nsigadde nze Ssegonyi Ismail Kiyemba nsaba tusinkane olunaku olw'enkya inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم.
kuita wanti nzuno tumanzulu